By the way, wetwogera ku bayimbi munnange ate abeekoleddewo munnange ate akasente kaabwe Spice Diana tasobola kubulamu. Olunaku olwaleero munnange ataddeyoko wali abadde ali mu kucelebratingamu munnange byengenda okubeera nga nkulagakokko awo kw'ossa ate omuyimbi munnange ate Sheebah Karungi ngenda kubeera nno nga nkulagakokko awo ali wali ne Amil ngenda kubeera nno nga nkubuulira awo mu maaso Desire Luzinda wali kansooke nkutegeeze munnange nti nno omuyimbi Spice Diana nga bwe mbadde nkunnyonnyola nti bwe twogera ku bayimbi munnange abeekoleddewo munnange ate akasente kaabwe wali nga Eva munnange abeera happy abeera munnange nga asobola okufunayoko akadde n'agamba nti no leka ncelebratingemu munnange ate life katono nnyo anti munnange ate obulamu bwa kiseera. Kaakati nno Spice Diana ky'akoze munnange wali ne ba Spice Gadgets be abalina ennogo mukikola muti tuliyewo emmere. Spice Diana agambye nti nno wali nti nno celebrating us. Oh my God, oba kategeeza ki mu Luganda? Naye nga kimmanyi kategeeza nti nno like okunyumirwamu kwegamba nti akasente munnange ate w'obeera ng'okakoze sanyukamukko n'emikwano gyo esaidi. Kakati nno ne Spice Diana kyabadde akoze wano nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Bw'atyo nno munnange ate omuyimbi Spice Diana kw'ossa n'ebyo ebifaananyi by the way nabyo bibadde bikutte akati wali era nga ku sayidi y'emu mwana muwala ono actually abadde yakafulumya oluyimba awaadi era nga kasita obeera nga tonnaba luceekingako muganda wange genda munnange ate osobole munnange ate okubeera nga oluceekingako ye mwana muwala munnange ate Spice Diana. Sigenda kubeera nga ndwawokko awo kankuggyewokko katweyongereyoko wali ne Sheebah Karungi. Sheebah Karungi by the way bambi omwana wa Sheebah Karungi mu byaddala bambi akuze era nga bw'ogezaako okulaba kubanga munnange bw'ojjukiramuko akaseera wano munnange anti nga bw'omanyi nti no ba celebrity muganda wange mba nina okuwa munnange ate information efaayo era nga bw'ogezaako okulaba babaddeko by the way somewhere n'asalawo munnange ate okubeera nga yeekubisaayoko ebifaananyi n'abisaayoko wali by the way ku mukutu ogwa Instagram bibadde nga biri mu kutambula okwetooloola. Jjukira nti nno mwana muwala ono mu byonna ali mu kweseetinga munnange ate kivulu kye ekigenda okubeera munnange ate wali ku Serena esayidi eyo era nga ndabyekokko n'ebifaananyi nabyo ebyo nga bw'obiraba bibadde bikutte akati ku mukutu ogwa Instagram esayidi eyo. Bannange Sheebah ennaku zino alina engeri gy'ayambala muganda wange. Ennaku zino alina engeri gy'ayambala muganda wange eri mu kwogeza bambi abamu obwama esayidi nga bw'ogezaako munnange ate okulaba yabadde bambi nga anyumidde ddala nga bw'ogezaako munnange ate okulaba mu bifaananyi ebyo. Naye nno sigenda kubeera nga ate nga ndwawo kankwongereyo ku wali Desire Luzinda by the way mukuliko eyo mikolo munnange ate ku mbaga yatambudde etya esayidi eyo naye nno ge nabadde nfunyeeko ko wali by the way navuddeyoko ne mbakolera vidiyo omukolo nga we gwabadde esayidi eyo manyi nakyala bambi yasusaawo munnange ogamba ate teyaziyiseemu kaawo nga omanyi munnange ate essanyu lyabadde lingi naye wabula nga we tumanyi nti nno Desire Luzinda ku sayidi y'emu business woman alina munnange ate business ze z'akoze munnange esayidi abadde munnange wali ku business ye nga wolabaawo bambi abadde nga ali mu gitereezaawo kw'ossa n'ebigambo awo byabadde ali mu kugamba munnange ate abawagizi be nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Hello my people, bannange abantu bange mwebale kunjagala munda z'omukwano anti nze omugole wammwe Desire. Yes, anti munda bw'olwavudde mu mikolo ate n'enziruka nzije ku business nayo ngitereeze mutulabye aba Sequoia House of Desire tuli located Wanentinda Chiwatule Road SN Plaza shop number 33 nga tukola engoye ez'amaanyi ennungi eziri unique ndooza mwazirabye kati nolonzuulo navudde mu mikolo nziruse kati nzitereeza ate malemba yeeyizeeyo obupya abagole bange
temwerabira nja bambaza jinja ku jinja style mpya ku style mpya ziri very unique toina wosobola zisanga mutusange ku Sequoia House of Desire mukube essimu oba mpereze ka WhatsApp message ku 0772 418922 ojja kwogera nange directly nkwambaze nkufunire engoye ziri unique ojja kwaka obeere nga malayika ate nimbye ekintu nammwe mwakirabidde kanti engoye oziraba sinja kubalaga nnyo naye nga mwazirabyeko naye nga njagala obeebaza mwebale kunjagala mwebale tusupportinga mwebale nnyo abanjozayozezza kuba obugole buno mukama nkoze bulungi n'omwami wange man of God kati munaye kambaleke bw'atyo nno munnange ate omuyimbi Desire Luzinda naye nga jjo munnange emikolo gyatambwidde ddala bulungi nnyo emikolo munnange ate ejja Desire Luzinda kw'ossa ate n'omwami Levickson esayidi eyo by the way twagala munnange ate okubayozaayoza wano ku Jaminat Yogi esayidi eyo bwe nti bwe nkoze kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnabanzikiriza nkomewoko mu maaso awo n'ebirala.